Oh yes, muterevu omulungi ali Impact FM radio rasamanya kwaniriza wasuzota sebo sweta nyabanate amacha malungi nakulwa mukaga endaku zomezirirumu omwezi gwa kutano omwaka 2020 yes etegeza tino kitegeza tunako lero Labor Day lunakulwa lwabakozi mu nsi yonna abantu abamu kimanyi muri mugandalo kati muri mugandalo onako lwa lero nenga tete inapo kukola funa gandalo eryaddala teruba na gandalo kuwoze wo ino kueleza abantu abali ewakabo nobo ino bawereza mu mbera bwezityo aina danga bali ewaka wekino ku bantu ko lyaddala nnyo no ensonga eyo nkwaniza mukama wange okuba munaffe oli Impact FM radio rasamayinja nga bulijjo Omulangira Kalema gegange program behind the news ekiri emabega wa mawulire buterevu nnyo munaffe tubera ffenna tusegeera munaffe ensonga ngabwe zino okuba zitambula n'omanya ate muganda wange biki ebiri emabega wa mawulire biki bakugambye byebyo oba nedda embera bwekyo netusobola tugitegeera netuyambako okubanga munnange tusobola okubanga ate atutegeera ebigenda mu maaso mu nsi yaffe mu ggwanga lyaffe nga bw'obiraba siwe bibeera nga bw'obiraba siwe bitambula nga bw'obiraba esiwe biri mu kaseera kano kenyine naye ng'ate ebyaddala ebintu byo bikyayongerayo bigenda mu maaso mpola mpola so n'olw'ensonga eyo tusegene bigenda mu maaso mu nsi yaffe bigenda mu maaso wonna eggwanga erimanyiddwa okuba nti nno erisinga okukola vaccine mu nsi yonna eririmu eggwanga erya India buyindi eso okuba nti likola vaccine mu nsi yonna ate wetwogerera tebakyalina vaccine eddagala lyabaweddeko ery'okugema abantu okay munafa atuliza embera bwetyo bwetambula batujja gera maaso mpola mpola tulabe ebyaffe ebyo biri bitya ebyaffe bitambula bitya mu nsi yonna olunaku olwaleero nja kutandika neggulire erya bannaffe bannabwengula eba astronauts bwebaba astronomers bano bennyamivu nnyo nnyini ddala eri omusajja omugagga amayiddwa nga Elon Musk ne satellite zaateeka mu bwengula bannannyini abasoma obwengula abagenda mu bwengula bennyamivu nnyo olw'omusajja no Elon Musk olwa satellite ze zaateeka mu bwengula kigambibwa gwe munafu atuliza ati nno okusinza ku bannaffe bano abasoma abatambula mu bwengula babeera mu byobwengula baga nti oba otambudde ebyaddala n'ogenda ku bintu ku bifo ebimu byetugamba munnaffe ebiri betuyita dark places ku nsi kuno oyinza okuba nga olabira ddala nti nno olaba ebintu bingi nnyo ebikozeseddwa okuba nti bikyankalanya omuntu nga balina okuba nti abeera kyebayita humans altered by humans nti embeera ya Mukama Katonda yonna ekyankalanyiziddwa n'abantu n'agamba ne bagamba nti neera ekiro bw'otunudde ekiro ku bwengula butansa okukyuka kati bannaffe bano abalengerera ewala sigamba nti balengera mu maaso nedda bati abalengera ewala abakozesa periscope abakozesa telescope abakozesa ebitangaaza ne basembeza ebiri ewala bisembeza kumpi bagamba nti nno bw'otunula ekiro kati ensi tekyalinga bwe yali luli tekyali nakyo ng'Omukama Katonda bwe yagikola kati yakyukira ddala nnyo nnyini ddala n'agamba nti ekyewuunyisa bigenda biyongera ddala emu ku ebyo tulaba nti bisoboka nti bigenda biggwawo betwali abenga biri nakyo bigenda biggwawo ne tulaba ate ebintu ebikoleddwa omuntu era ne bagamba nti abantu bennyini oba omuntu kyebayita humankind bigeze mu maaso nga biyinterferinga ne mu kyebayita primordial view nti ensi nga Mukama bwe yagikola bwe gitonda era sokuba nga ekyukira ddala nagamba oba olabye munaffe ekiro kati omuntu yenenena buba oli ng'ofulumyeko ekiro ebweru mu bannaffe abasoma ebyobwengula n'otula mu bwengula nti kati ekyo kyasa okuba nkiggwawo the sky is being lost and quickly nti ekiro oba fiimu gye twafunanga ey'ekiro egenda eggwawo ate amangu ddala olwaki nagamba ti nno mukuba mu bannaffe bano abeeyita abagezi ennyo abakuba nga basinga Katonda amagezi ba Elon Musk munaffe atuwuliriza nti nno mu mbeera zaabwe ez'okuba nti bawamba ensi eno kuba nti bagyeddiza bagikolonizinga lifuuka ettwale lyabwe bongedde okuteeka kyebayita broadband internet access mu bitundu bye bagamba ebiri remote ebyekyalo ebitali mu bantu bangi nnyo ne bagamba kampani ezikola satellite empitirivu nnyo zigenda mu maaso nga zikola kyebayita satellite ez'enjawulo entonotono mu bitundu ebyenjawulo nga ziri mu kwekebenya ziri mu kwetoloola nsi yonna
olw'ensonga nti baagala internet ebeere ng'etuuka muli buli kanyomero konna ak'ensi eno. Mu kutandika kwa 2022 Elon Musk ono kampani yemanyiddwa nga SpaceX yalaunchinga oba yatongoza satellites entonotono 240 mu bwengula. 240 mu bwengula era zigende nga ekitundutundu ekya project ye eya Starlink internet. Era etwogere obudde buno kiga nti nno kati alina satellites 103 mu bwengula nga zeetoola ziti. N'ogamba nti nno era acha planning achagenda maaso n'okuyiya okuddamu okuba nti munnaffe akola kibayita launching kibayita satellites endala mu UK based OneWeb. SpaceX yokka munnaffe atuliza yafuna olukusa gite permission ey'okuteeka okuwanika satellite ebizungirizi bino mu bbanga ebweyaddala omutwalo mulamba mu 12 era nga balina ebirooto ebyokuteeka butere byo munnaffe ebyokuba nga bayilaunchinga satellites ezoddala emitwalo 3 mu lunaku lumu lwokka bye birowooto byabwe oba gite vision yaabwe munnaffe atuliriza. Kabannaffe bamusoma bwengula ba astronomers bavudde ne bennyamira ne bagamba nti no kurete eno abasajja abagaga gye bageza okuba nti basoma obwengu bateeka bawamba obwengulo bujja Katonda n'okujja ku bantu nga babutonda Katonda nti nno waliwo embeera emu yokka gyoyinza okuba ng'olaba maybe ebiseera by'omu maaso naga kati obudde buno abaali batambula ate bazzeeyo mu kwavula. Ne bagamba nno kino ekintu kiruma nnyo, so painful eno situation eri bannaffe abasoma mu byobwengula n'abagendayo. N'agamba nti nno satellites zino bwe ziba nga amazima gennyini ozitunulidde ebifaananyi bezikuba ebifaananyi beziweereza byeddala nti nno obwengula tasobola kuba bukyankalanira ddala. Ne bagamba nti nno ekijja okuvaamu mu satellites zino ze bawanika mu bwengula eyo kwe kusaanyizawo kibayita obutonde obw'ensi eno giyite World Heritage Site okuba nti esaanyizibwawo ddala. Era ne bagamba nti nno wiiki ewedde yokka abannaffe bano abeegattye mu kibiina kyabwe kimanyiddwa nga International Astronomical Union bafulumya brief version yaabwe ya lipoota ng'eraga nga satellites zino ebyaddala bwe zimpactinze ku bulamu satellites zino bwe zina kyezikoseza ennyo nyini ddala that is ku nsi yonna. Era ne bagamba nti neddembe liyinza okuggwawo mu maaso mu biseera by'omu maaso gye tugenda olw'ensonga nti omuntu yennyini asobola nga alinyirira obutonde nga Katonda we yabukola. Era munaffe bannaffe bannabwengula bano batidde nti ebyaddala balinga kati bayansa okuba nti munange basubwa oba balinga abaluuzize bato olutalo olw'okusevinga ebyo Katonda Mukama Katonda bye yatonda n'ateeka ku nsi. Era munange basaba ne bagamba nti at least singa beerawo etteeka eriziza abantu bano okuwanika satellites zino mu bwengula buli kaseera nga bwe kiri kati obudde buno. Era munaffe ebiriwo bye munange bigenda maaso gwe munanga mpoliza ali Impact FM radio samayinja. Kati Starlink eno company ey'omusajja Elon Musk awanika satellite mu bwengula eza internet wamu n'abanywanyi ababeeta ba competitors abakola omulimu gwe gumu nti bali mugundi mu kuba nti batukiza ekirooto kyabwe n'okutukiza ebigendererwa byabwe ebya connecting ensi eno okuba nti eriemu yokka nga abeere ewaffe eri Kalungu Masaka asobola okuba nga ali ku internet ng'ensi emulaba kitwa global village naye ate ne beerabira ebibi ebizibu ettabu egenda okuva mu kintu kino. N'agamba nti nebyaddala ebifo bingi nnyo biri cut off ne broadband internet egye twogerako era nti ebimu okuba nti biri cut off ne ku nsi eno gye bugamba nti eri modern ate kibitaasa nnyo okuba nti bikyaliwo nakati. Kakati nno naga nti okweyongerayo oconnectinga internet nga bannasaasi no beeyomberako bakola omulimu gwabwe ku nsi kwe tuli ebyaddala mugatuuka ekiseera nga mwennyini tokyekakasa nti nno obanza eri muntu oba siri muntu. Era nagamba nno bino byonna bijja with a cost. Oweza okuba bateekayo internet n'osanyuka n'ogamba nti bannange twakufuna connectivity ennungi ngenda kubanga nina internet edduka speed naye n'otajjukira bizibu byejja nabyo oba ebibi byejja nabyo. Kati nno ne bagamba nti nno ekisooka satellites zino zebateeka mu bwengula eyo bizungirizi bino biri kumpi nnyo. Ekyokubiri bireflectinga oba bizza omuliro ebbugumu n'amasanyalaze agabaga bakubiddwako gwe munaffe atuliriza. Era nekira nti nno birabika dda nti birabika n'okulabika nti biziyiza omuntu okulaba kyetuyita gundi unaided human eye nti gwe omuntu walirabye because bakwadde satellite
ebere jakola ekuzizo kulaba ewale nnyo gye walirabye kiringa ebaga ati no bannafe baleko garubindi busawo garubindi ebyeddala bwanga amaso go si malwadde munusako garubindi oba weziiza okulaba eriso kyalirabye so amaaso ate oba ogattabusi olumuna buuza ku dokita w'amaaso ne mubuuza lwaki omuntu waba mulwadde najja omujjanjaba amaaso temugajjanjaba ate mukola ki ate mugonona bwonoonye nabuuza otegeeza kiti bajja tubajjanjaba ne baterera ne baddamu okulaba ne babuuza ye ate lwaki omuntu wabanga alwadde amaaso najja gye muli ate mu kifo ky'amaaso abiri gaze nago addayo n'amaaso ana kati oba mumujjanjabye oba muba mumukoze inaga ino that is psychological bitu tubitikiriza mbi kinega okay but that is the case omuntu wajjanga mulwadde amaaso abiri ate mu muwagalubindi ekitegeeza mate mumujjanjabye maaso ate batumba mukoze eki mumwadde kiki musembereze maybe ebintu abirabe tewaba bujjanjabi bonna kati sente musaba zakyeza okujjanjaba lwaki temuguza lumugalubindi n'abeera n'atama n'agenda namuga ati tukujjanjabya amaaso kalozemu kuba nti olaba no baba kwadde buwi maybe masala malala gwena okusasulira ago so yembeera gye tulimu obudde buno kitegeeza nti amaaso ga tegagenda kuddamu kulaba nnyo but bataleko obutesi kigenda kuba kukigasembeza kati bannaffe baleko galubindi nga ate si balwadde b'amaaso gwate oba okotogedde mukama katonda kiyakolera eriiso okuba nti liraba nnyo gwe n'olikendeeza abamu omusana nomugaba waki otadde ku galubindi naga ntende galubindi just for omusoma nti omusana mungi ino ombuuza omusana mungi katonda yakola eriiso eryo nga lirina engeri omusana olina engeri weguyingirayo ti mu liiso waliwo ekiziiza omusana gwonna okuyingira ekiziiza omusana gwonna okuyingira mu liiso lyo nekikukendeeza mu liiso neliyingiza omusana ogwo ogukuteekeddwa okuba nti guyingira mu liiso akati gwe kaso otampalinga nakyo va nti abamu bafa amaaso because adadde galubindi nga nti alina amasappe bwatyo nga batandika amasappe bwatyo mpolampola nga gabadde malamu naso galubindi alina agattira ddala kyekyo bwe kiwe kibeera kandi abasajja bano bannaffe banabwengula kyebali mu kwogerako obudde buno abasajja kye bakoze okuba bateeka satellite mu bwengula eyo balowooza bali mu kusembeza nsi kumbe bali mu kwonoona kati obwengula nagavane bagamba nti omuwendo gwa satellites ezeetooloola nti eno sengende neyaffe emayiddwa nga nabulamu ebyaddala gwongedde okuba nti gwongedde okubatiisiza ddala era ne bagamba nti ebyaddala ne sayansi yennyini gwe twasomanga edda oli ow'obutonde agenda kuba temukyamulabako naga nti nno bw'obanga osusse wano just ebifaananyi byetulaba byokka bikyuse nti obwengula kati butasobola okuba nti butangaala nnyo olwa satellites zino ez'enjawulo jjukirawo kye tuyita natural satellites satellites oba ebizungirizi oba ebizungirizi ebiri nakyo mukama katonda bye yakola ze tuyita enjuba tuyita of course enjuba yesinga yegundi yesinga sete yesinga mu nsi yonna yonna but tulina ate tuyita emunyenye ezo satellites entonotono ezo emunyenye ze tulengera ne zilighting ensi eno kakati bano bagamba nti nno obwengula nga mukama katonda bwe yabukola kati bukyukidde ddala tebukyali ku level eyo kati butangadde nnyo ng'omuntu wayagala wabula nga si katonda bwayagala ne bava ne bagamba nti ebyaddala study gye bakoze nti omusajja no natala kubanga alaunchinga satellites ze amayiddwa nga SpaceX ebyaddala ensi n'obuntu kyebeta humanity yali yagalira ku nsi nga n'ekiri ofuluma kyebeta night sky ng'otunya ebitundu no appreciating no siima n'oga mukama wa katonda yakola ensi eno yajalayininga emunyenye buli wamu nakiteekawo erina okuba nti ebeera neso okuba nga munnaffe elightinga oba etangaaza ensi eno nga bw'erina okubeera ne bubeera ekiro ne bubeera emisana nga katonda bwe yabuteekawo bw'atyo kakati nno obudde buno abasajja bakyusa ne bagamba nti kyo kakibeere nga kyo bakyagala kyovula nti nno abamu bakola omwezi ne bakola omwezi ne baguteekaawo munnaffe atuliriza ne bagamba nti nno bwebanga katonda ogugwe bwabanga agamba nti nno asobola okuba nti abuzaawo ebimu then ebirala talina kubanga abibuzaawo tusobola okuba naffe atubikola nebibeerawo nga ffe tubikontaininga ffe tubimanaginga gwe munaffe atuliriza aliko Impact FM radio lwasa mayinja. Okay, embira bwetyo bwetambula, embira bwetyo bweri, embira bwetyo bwekyali nate mu kaseera kano kennyini onaffe atuliriza. Nadesaga batiisa nnyo bati waliwo gundi eyaze waliwo story amawulire agafulumiziddwa weekend enyingi kubya mabega nga galaga nti nno waliwo kye bayita bannaffe bano abazanyira ku DNA ku ndaga butonde
nti mpola mpola balina damage bali mu kukola ku butonde bw'omuntu nekwanda abantu abatonde bakitegeera tebakimanya nti nno kibaita aging process omuntu waba akula ayina enkula gyalina okuba nti akulamu eriki eri nakyo mukama katonda nga atonda ensi eno ng'atonda omuntu bwe yakoba omuntu amuteekawo yamuteekawo ng'alina okuba nga akula so process y'okukula empola eyo egeze mu maaso ng'eraga nti nno omwaka guyitawo olina okweyongerako n'okula kati bannaffe bano bakyerupa bavudde ne bagamba nti kati basobola okuba nti bakola kyebayita bakola DNA eyaabwe kati eggulu eyafulumye nga liraga butereevu nnyo DNA ze bakola zino zigenda ku damage nga kyebayita aging process ey'omuntu aging process nti enkula y'omuntu egenda kuba eri damaged etya kakati wuliriza jukira nga damage katonda yaba yatonda omuntu olina okuba nga okula mu mitendera mu process engeri gy'okulamu oba ogiwange ogitegeera bawo kye bakola okimanyi kati bakyusaamuko ne bakuwa DNA mbuno gye baagala okuba nti bakola nga tokula katonda aba yakola ne bakusanga oli myaka 7 ng'olinga omyaka 12 ng'olususu lwasobola okuba nti baluzimba badde ne bakuzimba obutafaali obwo n'oba nga tokula kitegeeza tokyasaba na katonda mumpa obulamu nedda be bajja okuwa obulamu kati gye tugenda gye tuli munaffe atuwuliriza abasajja bano kibagala okuba nti batuyiiyiza kati bagano aging eri complex aging eno nti katonda gye yakola alinga yaddawo n'abeera nga alinga agamba nti bino ebyokukuza abantu tebirimu makulu n'akamu n'akeddagala kati bano bagambye kyo kinagadde waliwo omugigi gw'abantu ogujja mu maaso eyo ng'ensi emaze okuba nti esaanawo nga bakola omuntu ne bamuteekawo ne bamulagira ekyokukola buli kimu nga yakikola buli kimu nga yakigoberera gwe musajja ati mukazi wattu alasobola kuba nga oli mu control nga baga katonda bamugye mu control kakati nno kikibaliko abasajja bano akati nno bagamba ng'ovudde ku kyokuba nti bagenda kukola ebintu ebyenjawulo bakole DNA bagiteekaawo kati baga ati jenje baga kuba nti bakola ejja kubanga gwe kenyinyiri baga kuba nti bakutootowaza tokula bakoze omuntu waabwe bamukuyemu obutafaali buli takula ku speed ntono nnyo nga gumulebye ng'omwaka wano actually babakuzanga bagamba nti ebintu ebyasa ebya bayibuli nti omuntu oyinza okuba nga olina emyaka 9 naye bakulaba wekyo olikana kati olinga emyaka 14 egyaleero kakati bagambye nti kino nga ekyali bo bennyini bano bannaffe abalowooza nga katonda nakamusaleko bakole DNA yokuba nti bakola ebeera tegenda kubanga ekuza muntu naye bagambye of course egenda kuba yabula eyinza okuba ey'obulabe maaso eyo gye bujja okujja munaffe atuuliza kakati embeera bwetyo bweri gwe ali ku Impact FM radio wasa mayinja kakati no bagambye nti no aging phenotype bwe banga dda bamaze okuba bakola DNA eno bagikubya abantu kubajjukira abasebe bali mu kugezesa DNA bali mu kwesa ndaga butonde twala abagikuba kati bakola kati ndaga butonde ey'omuddagala yasokuba ndi bakuba omuntu nga nsirikitu nnyo oba katini nnyo bwe bakola robots mu DNA bakola ka DNA bakola ka robot nga ka DNA baga kasirikitu nnyo katini nnyo okusinga emirundi 10 okusinga oluviiri lumu bwe lutingo olulabyeko ekitegeeza tusakala bana kibayita human eye oba n'eriiso eno eryaffe kati embeera bwetyo bweri munnaffe awuliriza ali ku Impact FM radio rasa mayinja tuba tukyali awo abasebe bali mukola robots ate New York Police Department ekitongole kya New York ekya bannaffe bano abapoliisi bamusirikale abo kivuddeyo olunaku olwaleero ne kisazaamu contract eyokukola contract ng'eweza emitwalo gya $9 9,400 egya $, ne company mayiddwa nga Boston Robotics Boston Dynamics ebadde ino okuba ng'ekola kye bayita embwa eza poliisi baade bagiwadde contract ekole embwa eza poliisi bazikozese ku patrol ez'enjawulo ng'embwa robot yekugoba robot yekugoba nebeera ng'ekola ki n'okunoonyereza munaffe atuuliza akati nno basayininga contract mu mwaka gwa 2020 era ne bakola kye bayita test runs nga balaba generation eya robots zino empya eza poliisi zinaakola zitya robots zino bazisaako kamera bazisaako amataala basaako kye bayita sensors
ne basako kibayita gundi ne baseka mu komine beta artificial intelligence kati basoma on police buli kimu kyalina okuba nti akola ne bamujjako information data yenna ne bamutereka somewhere ne bamuteeka mu computer ne bakola robot yaabwe ne bamuteekamu kyalina okuba nti amanya then ne bongerako kibayita artificial intelligence ne bongera baga tulina okuba tukutegeerera ne bakutegeerera buli kimu ne bakiteeka mu kuki mu robot eyo then ne bagita ne gagenda maaso ezino robot zebagamba bazigesaako lulinga zitambuza emmere bagatwala emmere kati ngayo ne bagamba tino Uber simabiki era memba saasidde abagamba ati abolukaminga technology yes technology mulungi nnyo Uber biki kati nga kibakola batunga kati omuntu wokuba woteeka ku simu yo oyita just Uber ajja kutwala somewhere oba taxify piki nejja nogiragiriza ku mutimbagano ku app nogajja ngontwale for example Kampala nejja ku Impact FM ne parking ashi kadi bwononyiga maaso jigenda maaso eyo mugonje twita smart cities aba icons aba kwandi bazimba bwonoteeka mbwoti eyali baddenga taxify ejja owa boda ajja akutwale robot ejja okujja eparking ebagu ojja bulungi nnyo yo eparkinga wogigambye kuba gikoteekamu address woli wonna baso kwalocating anti ndi wano nejja ne parkinga bulungi ne tisime no nabanti etuuse ero je bange etambula ruto je bange etambula netuuka bojja notula ku robot bulungi nnyo noteeka bulungi no ga start journey netamba negenda kitegeza nti no gomvuzi wa boda boda oje ko tokyalina mulimu nenga ate mmere jiko jja kuboolya kati ekikulu kyolina okubanga okola kyojo kubanga obakolya abasajja bano kukola bijimusa manure ate nayisaiza bajja kutta ayina ebakyamwetaaga kuba nti bakola kibayita gundi ebijimusa ebyabwe oba bakola emmere yaabwe eri genetically modified akati no bwe biti ebiri munafu atuliza kakati bagambye banafu aba New York Police Department bagambye nti bannange betwatugambe ndio bane tubitemye bagambye singa tunakozesa robots zino eza Boston Dynamics Robot Company nezikola emirimu ejaffe gye okuba tukola nga ejokupikinga abantu neziduka zisiba abantu ebyaddala tujja kwa lekyayina mirimu nga ffe abapoliisi nega robot zino muzireke zipikinga sasiro trash zikole emirimu egyenjawulo ng'okoza engoye mbukale zibenga zisika ebintu ebyuma ebizitowa ebitasobola kubanga maybe bikwatibwa abantu n'okuyambako bannaffe bano abasimoggola ebyobugagga mines mu birombe okuba nti bayambako mu mbeera bwetyo naye robot zino kasamu n'agenda mu maaso baana robot zibadde balina okuba nti baleeta zibaleetako zimayiddwa nga digidog gye bayita digidog mu New York Police Department enunga officer kigambibwa nti n'ebyaddala bano abamu ba congresswoman bannaffe abakiise mu parliament y'eggwanga lya America badde bemulugunya naye nga bemulugunya mu kyama because bemulugunya mu lujjudde bayinza okwonoona muganda wange ne bakugjawo noba tojja kubanga olaba enkya nga tojja kulaba kye bayita tomorrow kakati ne bagamba nti n'ebyaddala robot zino bazijjewo kubaziga kuba nzijjawo kye bayita humankind naga mukole robot zimwe muzisindike mu bomb squad zigeze tegule bomu nete muzikola kuba nti zijjate kujjawo mirimu gy'abantu nga mwade mukoze okuba zigenda kuba zikwata abantu just imagine abamu nadebwawo nendowooza ekiro nendoza kati omusajja nga gwe bateekako evivi ono gundi ono Derek Chauvin omuzungu yateeka evivi ku omusajja mukulu gundi oli kaddugala waffe wa Black Lives Matter namusaka evivi naga I can't breathe so akussa omuntu nga tategeera kati robot yona bange kutaddeko evivi you know Freud onobeera otya omuntu yataddeko evivi probably yataddeko evivi kinaaba kitya munafu atuuliriza so bagambye nti nno ebyaddala balina okuba nti beekebejja balabe baddemu bakyuseemu lwaki ensi eno kwe tuli lwaki bagala okuba bagisikizayo robot than okugisikiza ate abantu ababulijjo okuba nti bakola ebintu byabwe gomunafu aliko Impact FM radio lwasa mayinja so embeera bwetyo bweri embeera bwetyo bwetambula eggwanga lya China lyeralikiriza population growth bagenti n'abantu babayasa okuba bakendeera bagenda ku reviewinga balabe baaba nti bazza batya abantu okuddemu okuba nti bazaala eggwanga ensi balinga bakyagiina mu ttano zaabwe kanzije
eno ye program ebakunya ne betonda ku lw'ensobi ze bakola. I'm sorry for the consequences that were unintended and that have had a very unfortunate impact on people's lives. If you can patent a virus, that means somebody made it. What the United States government did was shameful, and I am sorry. Behind the news, Bill Gates and Melinda, you want to depopulate there? What the hell gives you that right? Who are you to sit down with your billions and talk about who can live and who should die? Okay, mutere vinyo munafatugira maso mpala pala oli program Behind the News ekiri mega mawulire munange bisibwe ekyo beta ambulance bwekyo bweri agobona fatuliriza akati wetuogerera obudde buno bavuddeyo bavuddeyo kyetuogera waliwo ebintu byetuogerako kati obudde buno ebigenda mu maaso wana wali but okusinziira ku Elon Musk ulira okusinziira ku musajja amayiddwa nga Elon Musk alina kampani endala emayiddwa nga eya Tesla. Kampani ya Tesla eyagala kulaba nti nno buli maka gana kye bayita Tesla wants to make every home a distributed power plant. Eyagala kola nti nno buli maka gonna galimu kye bayita galimu nga olaba muso okuba muyina ebbibiro lyammwe ery'amasanyalaze ebbibiro ery'amasanyalaze kakati agamba nti nno ayagala buli maka gonna gabere wawene webasobola okuba nga ofuna amasanyalaze agasobola okuba nga gageneratinga gastowalinga n'okuderiva kye bayita energy okuzza mu kye bayita electricity grid nti amasanyalaze gaggwako buli maka gonna kyakuba nti akola jjukira omusajja ono yavudde naga agenda kuba nga akola ebintu ebyenjawulo bye bakola byonna byonna bitambulira ku masanyalaze emmotoka pikipiki eggaali nga tebikyatambuza mafuta ganagamu aga bulijjo ekitegeeza ba oil bagenda mukuba adde ebbali kati bagala berenga batambuza amasanyalaze kuba bataka kuba bakikola mu kituyita smart cities kibaga kuba nti bakola mu smart cities tebaagalayo mafuta tebaagalayo mukka gwe bagamba bekweka mu kintu ekibaga nti no okucyankalanya okugjawo obutonde bw'ensi okubucyankanya mbawo kye bayita okubuguma kw'ensi global warming climate change enkyukakyuka y'obudde kati bagamba nti nno okubikola ebyo balina okuba nti bateekawo kye bayita smart cities mu nsi ez'enjawulo. Smart cities zino okuba zibayita ebibuga mbwe ebiyonjo ebyakabi ebijjudde tekinologiya birina okuba nti bikozesa emmotoka zammwe zino ezitambula ku ttaka mujjako nemukyalaba ku ttaka nga muli mu smart city ebyaddala ng'ettaka terikyaliwo nga ensi etambulira ku cables ng'ensi emmotoka zitambula si za mafuta tezifulumya mukka zifulumya just gundi bugumuliri radiation oli bagate omukka gutta netwakimanyite radiation yatta okusinga omukka kakati agambye nti nayagala ekimu ku dream ze kulaba nti buli maka gonna gana kye bayita power source nti babateekawo kye bayita gundi nti buli kubanga yagaye wanakola products ze ez'enjawulo nga buli maka gasobola okuba nga products zonna zino eza Elon Musk eziri okujja katale business okubanga etambula utilities zonna mu maka nga musobola okuba mulina amasanyalaze agammwe nga temukyali gana agakiira temukyali masanyalaze agagundi wabula nga buli maka galina amasanyalaze agaago. Kino nno kijja kitya yagambye nti nno yenyini ono Elon Musk yavudde n'agamba nti nno tajja kukkiriziganya na kintu kimu nti amasanyalaze gavaako for example mbu gavaako emabegakawo mu kibuga California era wekyavaako ne bagamba nti nno ne grid bannaffe abakola amasanyalaze gye gava ne beetonda naga buna tusonyiwa tesode kubanga tugenda mu maaso kuba tubawa amasanyalaze olw'ensonga tufunyemuko obuzibu eno gye gava wekyogedde nezijukira nejjinja batuserikira message abawumeme nti bannange grid yaffe ejjinja wano oba simaya power station yaffe ekyankalanyemuko mutusonyi tulina kubanga tulina amasanyalaze mu nnaku bwezi tuba tuli mu kubitereeza kama omusajja yatunulira yagamba nti okay bwa waliwo ekizibu abantu bakubemu nate project yeno giteeke mu maaso bajja giwagira kiriza obagaana kwati wali muntu ayagala kubeera mu nzikiza ebiseera bino tewali muntu ayagala kubeera mu nzikiza teri muntu ayakulira ku mwezi teri muntu ayagala kukikola ekyo
kachiyagambye nti obudde buno company kiyakoze ba customers bonna balina okuba nti bagwa kibayita solar balina okukola kibayita solar era balina okupushinga kibayita solar system mu nsi yonna najjukira Econ City bagambye balina okupushinga ennyo nga basobola okulaba nti balina kibakola kibayita solar panel mu nsi yonna abantu bafuna kibayita solar power era ne bagamba nga oteeka kibayita solar ne bayita power wall eno egenda okuba nga eri wakati wa kirita utility meter ne house oba kirita main house breaker oba main breaker panel egenda okwene bolinga amasannyalaze okwoleka kutuukako nga tegakyavaako kubanga yagambye for a clean oba smart city okubeerawo erina okuba nga tekuvaako masannyalaze. Just imagine kye nagambye. Just imagine nti eggwanga amalwaliro gonna gali ku pano gali ku masannyalaze kubikwe mu bitanda bakontrolingira ku masannyalaze oli mu motoka otambula ekiddako kiri ki ne bajjako amasannyalaze bagano kale katu right now computer yaffe katuyimize motoka zonna zitambula ne banyiga bapa oba ne bastopinga mwesaga ensika lugiyimirizeemu ko bapa kitegeeza muganda wange bedda nawe ojja kuba ng'oyimirira mu kaseera kennyini ako bapa nga twakyalina omwaka kugenda mu maaso okuba nti akola ki kuba bajja kuba kontrolinga kyebaagala kyekijja okuba kigenda mu maaso. Era agambye nti okusinza ku biki basomyeko wali mu Massachusetts Institute of Technology bakizudde nti nno nga ensi bangi basobola okuba bagiyambako okukendeeza kwe bayita carbon okubeera nga bagikendeereza ddala okuba nti kati obudde buno bali kye bayita smart technology. Era ne bagamba nti banatuukira nti missoni yaabwe yino bwe banatuukira mu mwaka gwa 2025 ng'ensi yonna etuuse kye bayita net zero emissions nti bwe banatuukira mu mwaka gwa 2025 ng'ensi tekyalina kantu na kamu kekuusa kufulumya mbwe bikaka nga temukyafumba nanku temukyafulumya muka temukyalina mmotoka zifulumya zikozesa mafuta temukyalina biki bene byewaka bene nga biriki ko kiri bayita mutambulya ku solar system. Kiva abasajja bali mu maaso kati budde bali mu tugamba balina okuzimba ebibuga emeddwa nga smart cities munafa atuliza tomanyi gye kiva wanene nnyo negye kigenda tojja kusobola kuba nti okontrolingayo kiriza obagaana. Okay, obudde okafune ndiza kusimu zammwe esimu asuye yazzeeko nagisinga ebali bagikozere ku noti 772 noti 772 984 oba noti 7 noti 5 984 simu bancha ofuna messages by the way esimu ejudde but esimu yajudde message sa ko afuna messages ngakuba so okuba nga nzijja mu kezimu okay ngakuba nzijja mu kezimu so okuba nga so ofuna message kwanda be most indika nesizifuna kale Impact FM. Alo muonge Ahmed kuyunga bali. Nisaso kuja sebo. Amina sebo wewe zitangaza mu program ekuziriza nnyo. Yes sebo. Beba na gitwaga tumanyi hiyo. Mazima. Kujwa nangu mtaji tuliembele bali na zam controllinga. Yes sebo. Atenda bakatira so kubera nnyo mu byalo naye. Ateko kama katonda. Amazima genyini. Mukamu Ahmed kuyunga bali. Kale sebo. Wewe bali nyiba idaba na Muhammad. Okay. Mwongi Ahmed watu wagambye ate simu ya message mujikubako ya message nedda mboyo yokubako yo studio guli nafu yazzeeko yali ekyazibire kati yazzeeko so obudde buno njagala kubeera tukola ki tugenda maaso kale Impact FM. Mr. Omulangira wangi sebo nkutumidde sebo nange bwentyo sebo Olutalo pade ndi munakasika district nsanso kuwulira sebo kale sebo ne sebo Kembuza kati kunteekateeka z'omukulu Elon Musk. Yes sebo. Ate ne bali abateekateeka kiri ekyokukendeeza ku bungi bw'abantu baliko miliyoni nga 5. Basigala bakyakwatagana. Okay. Oba buli omu aba akutte ku buli. Kale sebo. We bali nnyo Salongo Pade. Okay. Ekya Elon Musk n'ekyokuba nti nabali abakendeeza. Okay. Elon Musk ali mu kibiina ali mu lubu oluwabe tuyita ba elites. Ba enlightenment group enlightenment class abalowoleza abalina okuba nti bayitibwamu okutuukiriza agenda eya new world order. Elon Musk, Bill Gates abagagga bonna betulaba abasinga obungi ba Mark Zuckerberg aba Facebook
abasingo obungi bali ku luseruli jukira new world order yalitandikawo baga balina okukendeza ku bantu abo Illuminati bikoze bitya kani baga balina okuteekawo nate embeera amateeka emikutu emitendera wajja okuba nti bayita okutuukiza ebigendererwa byabwe kati ekimu ku ekyo kyebakola kyekyokuba nti bateeka kyebayita bakulaakulanya tekinologiya eyo baba bamukulakulanyiza mujjako muvaamu mwekka mu bantu bayinza okuba tebajja kubatta direct kyenagamba nti enzita yakyuka enzita luli yalinga ya genocide mwekka ogundi bakuba emundu nemwekuba ensi nezeekuba entalo nezibeerawo ekikyagenda mu maaso bakyakendeera kati badda ku kyetuyita mental side okwetta mwekka ne bakuba obulango naga nti omuddugavu oli sitaani oli kikemo oli kigundi kani bakubiriza abantu okweyerusa kumba bojjako melanin oli noba ng'osooka okuyitira kansa najja nakusaanyaawo wekka mental side nosooka kwanga weesaanyaawo gwe ng'omuntu nga totegedde ekyaddako ne bagamba nti okke naye kitulemye ne batandika okukola ebyuma technology abere nga ajja mpolampola mu embracing bakola obulungi bwayo obulungi obuli mu tekinologiya mu embracing bali bagenda bakutta bakujjawo mpolampola of course ekyobulwadde ekyo mukimanyi ekyo ekya viruses bakola lwakuba nti Katonda era omuddugavu batakiza mu Katonda ebiseera ebisinga obungi oba oliko ekikyamu kubanga olina okwebaza Katonda yakola nga oli muddugavu nakuteekako nakuwa kyebayita melanin oyo that black pigmentation ekikukkiriza ekikuwanyisa endwadde zonna ze bakola bana abasajja kubanga ebedda singa wali mweru ng'oli muzungu kati obwadde ne bujja obwadde ate bujja mu bazungu matuba bubeera bubi nnyo nejjukira melanin oyo alwanyisa endwadde mpitirivu nnyo immunity yaffe neeyongera mu mibiri gyaffe so Katonda tukola nga tuli bagundi nnyo tuwa gaadi ezo ezitugaadi nga buli bulwadde okuva ku kansa omusana netukugaadi nga ngoba nguddeyo buzzi eri ebintu bwebityo gunafa atuiza so obwedde omusajja Elon Musk ali mu plani ali mu kibalo ky'abasajja bano ali mu kuba nti munange ali mu kuba nga akikolera ddala munange salonga bw'ekibuuzizza. Okay, next yagambye the Bible talks about a new earth that this will pass away. Okay, so that's what is happening now. The world in its dying age, for it will pass. Next what wagambye nti Bible eyogera ku nsi nti ekisa kijja kutuuka ebirenga eggwawo nagamba nti nno kino kiri mu kubanga kituukirira obudde buno nagamba nti nno ensi eri mu kufa eri mu myaka gy'egyo okufa egisembayo nanga ekyo kijja kubanga kiyita next bwatyo wagambye. Okay, Arthur nagamba nti nno whenever okay buli wenfukamira wansi okusaba seerabira kukusabira naga webale nnyo bwana Arthur naga ati no naye tulina okuba tetuli safe n'akamu. Good morning, webale nnyo bwana Arthur agee buli bwafukamira wansi okusaba teyebade kunsabirako webale nnyo munange webale nnyo bwana Arthur. Okay, okay, message nage nyingi nnyo esimu tasobola kubanga erisevinga messages ojja mwandi yetezeemu kezimu tujja kwa tuzigira kyova mbadde nkwata ku simu esimu zompitire message mpitire wewe kuuliriza sebo yes sebo yes sebo yes sebo yeah amazima genyini yes sebo kali munange. Okay, gegamanyi g'omuddugavu ebyaddala omuddugavu ye Katonda yamutwala n'amuteekaawo omuddugavu niwe batumanyi Katonda yakumanya tuli question eyo niwe batumanyi Katonda yakumanya n'akujjukira laga nti no what oli muddugavu oli kitonde kyange. Okay, okay, Mr. Gariwango Henry Mackay University lecturer agambye remember my book. Okay, by Rockefeller Foundation jibaita scenarios for the future of technology and international development enaga ku page 22 enaga ba predicting message neta koma but anyway yakatabo nkamaye bulungi nakasoma predictions bakola just because of technology okumanti ebyedda abasajja bano batulo omanyi
kyekiraga nti nno predictions bwe bakola ebintu ebisinga obungi ennyo abamu babiwandiika mu katabo babiwandiika then abamu ne babipracticing babigezeeko balabe binaatuukirira ne bazanyemu firimu but nga lwaki baba bakukola ki mukuba nti bali mu kugira information bali mukuba nti baweereza eri abantu oyinza okuba tojagitegeera oba togitegedde but ebyaddala baba information kibalina okuba nti basindikawo bennyini akati ebitabo ne bawandiika basobola bawandiika ebitabo ne bakikola ne bakiteekaawo noga just kitabo butabo but wasoma era kibayita blueprint eyekyo kibali mu kwanso abantu bakola nzukira omusajja gundi Henry Kissinger ono yakola gundi bakola blueprint ya gundi ya depopulating ensi so muina ne ono mudobozi Henry Kissinger agamba ku gundi ku kibayita new world order agamba kasera katuuse new world order ino kubanga ebeera enforced ino kwanga eteekebwawo mugana wange. Kalema, thanks for the program. Kalema, thanks for the program. Okay, is Elon Musk also a member of the Illuminati? Give me the religion which we are created by Illuminati. I'm saying Yonjo. Okay, yeah, already Gabi tali party ya Illuminati, but ali okay toga nti no Illuminati obachi, but atukiriza agenda yabwe kitegeza nti ali mu system mwenyini get already Illuminati kabinja actually Illuminati shigazi nti mugendo si kabinda kamukoka but kagatta ebintu ebyenjawulo abagamba nti of course oyizo gantino kitufu Illuminati kuba bagantino for them beta the illuminated ones, the enlightenment, the elites abayigirizeeko ababugumye abalerengere wala abagalo gamba nti ensi eri mu ddaka continent banyina okuba bagijjayo mu ddaka continent bagiteeka mu kintu light continent okitegera baba abagamba nno Katonda yakola ensobi balina okuba bali storinga ebintu byonna byakola mu nsobi yakola ensobi babizze nga babyetaaga zatuli ffenna baba. Okay, ensi bwekyo bwetambula muganda wange Impact FM webale kuwuliza sebo onabera kutemera fulani nga ndingando mutambala yes sebo wabula kwebaza mbuto webale nnyo bwana Sulaiman. Okay, yande baza bwatyo webale nnyo webale eddala. Okay embeera bwetyo bwetambula embeera bwetyo bweri mu nsi yaffe wangi lwasa manja kuli muganda wange ese bwana bije baliko kajimu ibula mberawo obulenzi yesu bwana kajimu nze tebadde kubuuzaako yesebo waliwo we nawulira nti bagenda kuziba omusana yesebo netuwakayo ng'ekyaka tera bano odemu obuze ekibuuzo ekyo esebo genda maaso netuwakayo kiki okay network segede kyabadde ategeeza naye ng'ekimanyi nti nno aye kagamba kyakugira kyakublocking omusana kyezibudde kwange atandika naye network n'ekyankalanamuko of course waliwo gundi kyagamba bakatonda b'okunsi bagala ku blocking musana biringa bakenezi bayita gundi eyo ezimu ku project eza musajja amanyiddwa nga Bill Gates ayagala kuba nti bateekawo kye bayita gundi ezimu ku mbeera waba sitogimanyiga okuba nti nkola obudde bubadde bumpeddeko embeera ezimanyiddwa nga eya Bill Gates ey'okulwanyisa kye bayita climate. Omanyi kintu kya climate change mulina okyegendereza nnyo okuva gye gyatandikira abasajja nga batuula mu mwaka gwa 1972 nga badesigninga system bw'otunuulira kati nga ebintu byetambulirako byonna bw'otambulira ku batula ne bagamba tulina okuteekawo kintu kya gundi conference eya climate change conference eya gundi eya bagamba environment and development ne bajja bagamba batuula mu gundi mu Rio era bagamba gundi Rio mu kibuga eri mu ggwanga ya Brazil Rio de Janeiro ne bajja bagamba tuzze tetujja conferences zijje zegoberera nga bazita gundi environment conferences ezo so bwozitya bwoti zavaamu kye bayita gundi Millennium Development Goals, you know Millennium Development Goals nezijja nezifunamu kye tuyita gundi ne bajja Sustainable Development Goals nti Millennium Development Goals of course tezatuukirizibwa then ne bazongerayo but ezo ozitunulira ebisinga obungi nnyo conference batikola ku environment and sustainability bapushinga agenda abasajja bano twalina agenda 21
twaina bichi ne botunya actually botunya program ezenzi esingo obungi ne Uganda moji twalide programs etambulirako za basajja bano bennyini kyova baziteka mu sente ne bazigobera magati no kubanga mwaka bweguti tunokuwa tulina abantu webati omwaka bweguti tuno preaching ensi bwetuti batuula conference zituula waliwo ekitula eyagundi gyezijukire eyachi okuva mu Stockholm webatula mu 1972 eyo climate good conference ya environment and sustainable development netula nevamu enda bagenda bagigoberera buli mwaka bagenda bazigoberera resolutions zebakola bagenda bazigoberera muganda wange Rio Declaration gye bakola nga wese emyaka gyali myaka nga I think gyali myaka 2 Rio Declaration yali ku Morenda mu 1992 ne bagenda maso nga bagigoberera then weva bachekiddako kati wogenda ngo obigoberera ebyaddala ogenda okulaba nti nno bino biri sponsored by ani sponsoringa babirwa ne mina gets baberamu baga balwanyisa obutonde bwensi balwanyisa okusana ku butonde bwensi batya kyo kibagamba nti ensi abantu bagisanyawo kati bano bagamba kabagikyuse baloleze ensi kwe tuli kwe tutambulira akati eyo program eya Bill Gates yagamba ajja kubanga kola baga kuba nti ba blocking kibaita ba science abenjawulo ku Harvard University batule bagambe nti atugakola tutya katonda abayakola kye tuta satellite esinga mu nsi yonna amaanyi emaidwanga Mr. Njuba Sun saa kiita Sun because we normally bochita Sun bisebe singa obungi abasajja babyeddiza nti oba osinza katonda musana God Sun oyo katonda musana abasajja bali abagonja aba Greek but bagamba kibalina okuba nti bakola mission yebakuba nti bakola ekibagala okuba nti bakola kusuggestinga bakole enjuba bagiblocking enga ebirenga enjuba tekutuukako direct bo bagiblocking kubaga kama katonda awe tuli baba nenga benene benayita muki mukublockinga mukugulwanyisa kyagamba no effects of climate change mbwe kimu kukireta kwekyo okuba nti nenje enseno eyaka nebabirira kwe kuba nti enjuba eno ekyankalanye kwa tulina jukire emitendera tulina kye tuyita gundi atmosphere tulina stratosphere bubanga ogenda mu maso ogenda bwatyo ng'oyambuka paka waggulu gy'otuuka kati baga nti abantu bakyankalanyezza nnyo kye bayita obutonde bw'ensi ne bayesa wakyo tuyita ozone layer akabubi ako akaziiza omusana otuukako direct eno kati ako ensi oba n'abantu webookya tugambe ne bakola factories industries omukka ogwo guvaamu gugenda ne gukubamu ebitulituli okamu ebitulituli akabubi ako kati omusana gwolweri ne guyitamu direct ne gujja ku nsi eno ensi nebuguma nnyo kibayita global warming kano bagamba tulina okuba ntukola tugenda kukola tutya okuzza naye tujja kumenya emusajja ono lumu tulabe nja bakola program lumu tumenye tulaba basajja kye bagenda okuba nti bakola kati bakola research mu Harvard University gye balonkinga actually omwaka guli oguwedde gye balonkinga ng'egenda kumalawo billioni za $3 n'ekitundu bongereko endala billioni 2 n'ekitundu buli mwaka bagakuba bongera buli mwaka bannasansi balabe nga bakola banonye kiki bagenda bakola omusajja Bill Gates nga kibumoyo omutwe balabe nti bagenda kubasalako batya enjuba eyo bagikendeeze nga katonda bwazuukuka kalwa teyebaka balona nawe yakola enjuba n'agiteekaawo n'ebiranga eyaka bagenda nti gye twala eri kakyego okuba tukiribwa ekiti tuwagalako bweti ekiga kwa kikolebwa tujja kwa tubyogera mu maaso eyo yakole program emuka kakinotinge wansi ebyenda tujja kwa tubyogerako mu maaso eyo gomula nga atuwuliriza kale obudde mumpeddeko ngenda kuba nkwatendeza essimu ng'emu yokka mbere nga nva wano Impact FM wangi mulambo hela yes ebo mbadde njagala kumanya kuba n'abasudani bawambye abanayuganda bawambye okuva e Sudan. Okay. Kale. Okay, I think that's a general question. Abanya basune bawambye abanayuganda bawamba mu South Sudan. Abamba babata, abalababata. Abalababata actually ekiri mu ggwanga lya South Sudan eyo. Naline chairman wa abavuga lole azitwala ebintu e South Sudan amayiddwa nga Byron Kinene nambuli embeera nga bweri mu South Sudan banayuganda ebyaddala babatta ebyaddala banayuganda babakwata ne babatta obunyaguluzi buyitirivu nnyo ate nga babatta babadde uniform ez'eggwanga lennyini e South Sudan so ekireka nti nno pulaani abagiri mu siba yeekera
wabula balayika okuba nti nno bali kubanga yangamba nti nno abasajja babadde mu nsiko okumala emyaka 21 kati budde balina emmundu kyebategera kyokka kutta busi kyekyoka ekirabise nti nno kirabika nti kirabisireese obutabanguko naye naŋŋamba nti batanya amagye aga UPDF naye nga kyebakola bawamba abantu ku highway bayimiriza emmotoka baleka road blocker mu kkubo ne baliza emmotoka ne bagamba vaamu ne bakusaba ssente amafuta watoyina ne bawamba emmotoka ne bagitwala kati badde bakola lyokusooka nga batta abantu abamu ne bakwata ku katambi ne bakuteeka wansi kubanga bakuteeka wansi ne bakusala olubuto ne bakujjamu ebyenda ne bateeka mu kkubo emmotoka ne zibirinya then ebitundu ebirala ne babijjamu nga omutima ekibumba balina gye babitwala then omubiri gwe ne bagukasuka mu kibiraawo ne gubeeraawo ne bakwata kavinyo ne bakaweereza omugagga naga wetaweza ssente bukali basobola okadde 22 teruta mmotoka yo ekyo kiri South Sudan wano muganda wange so luli bagamba tebagala kuddeyo nate kutambula kugenda South Sudan ne bapaking emmotoka zaabwe ku border South Sudan neggwako amafuta n'emmere era ne bajja wano bali wano ku popopo mu meeting gye batuulamu nga South Sudan esaba na Uganda badde batwale ebyamaguzi ewaabwe nti bajja bawo obukuumi naye era ne bagamba nti luli babasuubiza ku bukuumi ne baba wako obukuumi batinyunga otuka mu kubo omusirikale akugamba amafuta gampeddeko sigeseyongerayo mpozi ngompadde ssente ate so kati bagamba kati okudde South Sudan bagala gavumenti basooke babalirire sere zaabwe emmotoka zonna ze bayokya balina abantu bebatta mu mbeera bwekiri munange South Sudan kale programu ekyo tamule munafa atuiza olunaku lwaliro tugwa programu eddako omukamano abakuume Omulangira Kalema gegange mubeere bulungi era mweraba. Bill Gates and Melinda, you want to depopulate there? What the hell gives you that right? Who are you to sit down with your billions and talk about who can live and who should die? It's easier to kill 1 million people than it is to control 1 million people.